agamba nti Abudu siyamuza. Ani yakyogedde? Omwana yakyogedde. Omwana Abudu nanyiga nnyo, Abudu n'azaalukuko omwana. Naga muzaalukusa okuva n'olwaleero. Kuba nange Abudu ate naye n'ayogera bye mbadde simanyi. Luli yangamba Kiweewa yamuleeta jala Kiweewa okuva mu kyalo eri mu Buddu. Nti kale. Naga Kazibe Kapo nange nze namuleeta mu kuyimba. Naye bulijjo naye tansiima. Yamaze kuva Mekka ng'afuuse Hajji n'akwatibwa ensonyi n'aganze nammuleeta. Ningamba Mukama. Tinatine, wabula Tinatine aleke naffe ffe twamuleeta nga bamuli twamujjamba. Ate Abdulmulasi yage ate naye yamuleeta. Nabiddira. Yaddawa. Naye omwana ono likadde omuto ngaga abanja kitaawe ssente nnyingi ayimba tamusasula. Naye ate ekikuvudde si yamuzaala. Omwana oyo Abudu yamutulaga ffenna. Nange nakyewonyezaamu n'ebyo bya kikandooza. Katunabiddira. Katusooke Kenzo ne Luba baaba. Bampanguddemu. Buli omu ng'akaabira munne, buli omu ng'obaasera munne. Luba yakaabye. Mbu festival yali ya Luba. Jjukira 2020. Kati concert bweyiikolwa COVID. Bigenda okudda ng'ate Kenzo yagitegeka. Kati onaagana kuba million 10 mu mmeka plus. Ate lwaki togiyinziriza anyway. So concert yagenda kubanga nga tebakanyiza. Luba yaleeta ne Gundi Junction. Ku Lwokutaano bagisibe. Abaavu n'ayingira nti bw'osiba Kenzo. Bye byali bikaabya Kenzo juzi. Ne Luba ate naye yakaabye. Naye nzijukira bibiryoke bigaane yali Luba. Anti. Naye bandi badde babitereza nga tennaba kujja. Abayimbi n'otukaabire ennaku so story. Kyoba mutukungula tetumanyi. Kenzo, Luba, Gravity, Chris Evans, mulimba. You people. You people fathers. Kasooka tuwulirizeemu. Fathers, stop abakulu bano. Banga ne nobody, promoter nobody yali wa Gravity. Yo ne weyaze na wa Kenzo yawadde Luba amagezi. Engeri ya Kristo kivaamu kino. Obutagugulana nnyo. Kasooka tuwulira abakulu bano nga beetwala Luba ne Kenzo. Musajja takaaba. Wazaalera omuntu eyakwata erinnya erya Eddie Kenzo Festival. N'atunda ebintu bye. N'akwata akasente ke konna n'akamalawo. N'akiyimirizaawo ekintu kye bayita Eddie Kenzo Festival. N'ogenda n'okola show esooka tomuwadde yadde n'ennusu 10. N'okola show zonna 5. Mazima ga Katonda nga tomuwadde n'10. Teberezaamu just think about it. Omukolo gwe ndategeka, omukolo gwe neeteerawo, ekintu kyange kye nazimba. Eddie Kenzo Festival kye yanguza. Nekwata ne sente zange nemmuwa. Yali akateekamu share kinene nnyo miliyoni nga 10 kubanga yayita na bookinga byuma. Bene yali yakisasulako haafu. Yolo okuba ayina emmundu ayina ebyo ebintu nze sibiina. Nze siina mmundu. Nze siina kye nnina. Naye wabanga bwatyo basazeewo kunsasula it is okay. Nze siina kye nnina. Ati mutiisa muta agamaji agabadde gamukuuma nze yagalese. Eyataddewo show mu mpaka nze yagikoze. Nze Gundi mwami Musuuza simuyinako buzibu. Naye nze kye nninako obuzibu gwe mukolo gwange. Luba contract ye gamba bweti. Yangulako show nga yangamba njagala kutegeka show. Ne mugamba sigenda kukuza show. Nze njagala kukola festival. Nga kiba kitya. Ne nkimubalira munangamba kinene. Nzikiriza nkikolere bwereere. Okufune bulinnya. Ne mugamba nedda. Ojja kumpa miliyoni 10 sobolo zikozesa mu rehearsal nampako miliyoni 4. Hajja kola kyonna bw'abanga asobodde okukikola. Bw'aba asobodde otekawo shonya ezannannyinizo. Nenvayo nenjogera nangamba nti njagala kumutta. Njagala kumutta ku show zange. Njagala kumutta ku mukolo gwe nateekamu ssente zange ezaafa. Miliyoni 4 ng'alina okumpa 50% before the show. La show ebagisopinga ebula wiiki. 50% katanagiweza. Wojja okole bukozi gw'ogulyemu ogamba omuntu nti ayagala kutamuttisa eki. Nze ndi abantu. Mu contract eyo mulimu nti bw'abaawo bigwa bitalaze abenje kufa kulwala tewali anenya munne. COVID size samuleetako. Kologo bwegutasobola kubeerawo ntuukiridde mwami Musuuza emirundi mingi naye ate sente ze yansaba nga tisobola kuddamu kusasula. Ate ng'oludde tulina endagaano yaffe tugamba okusasula sente n'ebisale ebirimu. Yakusaba mmeka ku luno? Neewuunya nnyo omuntu gwe twateesa naye nga omukolo gwali gwa miliyoni 12 okunsaba miliyoni 5.2. Ate n'aŋŋamba nti sente ziri ze namuwa zonna zaafa kati nina kumuwa sente empya. Kyesamanya kigendererwa nti omukolo olw'obugumule nagukolamu n'engeri gye gwalimu yali ayagala kugukola. Sebo nobody events gemanyi. Nobody sigo wategeka Gravity. Nze yali agenda omutegeka. Ne wajjawo embeera y'okwagala okusika omuguwa. Nze nganze n'enkita. Gwe wakimala otya ekya Gravity? Omuwa amagezi mu layini eyo. Okay. Nze nno ndowooza olw'okuba nti kyaffe kyali mu mateeka
twatuula because endagano nga we nalabye Kenza yogera endagano mubeeramu close nti tujja kusooka tutuule tuharmonizinge on a mutual ground. Singa biba bireme tuloke tugende mu court. Kati nze sente ze nali ntaddemu Gravity ne Mr. Balamu ne bazinziriza. Nyinza okubanga nafiirwa kye nafiirwa ekitono naye saagala kusigala nga ndeebuukana na kusika mu ggwa na Gravity. Kyekimu nawe ruba. Bw'obanga endagaano yali ntuufu kituufu gyeri. You harmonize. Mukanya. Kakati wabanga oli amwa sente nga covid tanaba nazikwata nedda munno omuwaayo ku kasente. Kituufu kiri nti luba ekimuluma nti bwe ya popularizing a festival jukira mu March 2020 we baleeta lockdown nga 18 festival yali ekutta kati bagamba nze nagimanyise nnyo abantu kati gwe lockdown bweggwawo gwe n'otandika festival wali ogumye nti already nali nagipopularizing watandikira ku musingi oli gwe yasteekawo. Yes kati naga nti at least bw'eba endagaano yali egamba nti wabaawo embeera yonna Bakenza afudde oba alwadde oba tayimbye oba enkuba eyise teri abanja munne kiba kati ne kiba nga kitegeezo Nobert kyagambye nga yewe mala ekya Gravity nga Gravity anti jjukira no cricket ovo kiba kitegeeza you harmonize nti jangu tulabe ng'omuntu oba nkuweyo obukadde 5 oba mwaka obuntu nti oba nkuweyo 5 kikole ki kubanga yakoze awo si walungi nnyo Kenzo osobola otereza omanyi zino sente olaba Sseguya kankubulireko sente tezitta mukwano zijja ne zigenda ate oluusi osolokera ku macanga ate omwetaaga abafego sente mu nkisa zijja ne ziddayo bwe kiri sente amanyi bintu bizibu kasita mwenna muli basajja naye Ricardo omuto gwe twababuliddeko ko Ricardo omutonze nalimanya Abdulmulasi yamuzaala nga gulumbeera awo omwana mpita ati munnange waliwo obuzibu nti buzibu ki nze golaba wakwefala ebya bimbuze nakuba Ricardo oyo nga muto gali na Abdulmulasi emanyi ali na Abdul yatulimba yazaala omwana Abdul naye yayogedde ggulu nti nze sinze muzaala kali kabadi after Abdulmulasi kazibe kapo yamaze kuva Mecca ku mukolo wali ebusaabala gwabadde nga yebaza Allah muntu tuso bulungi afuka haji mbu Abdulmulasi yakola ki mune malayika zamaze mukkako nalyoka yakkiriza nti zena muzala nina agati natine kyavabu yagwa kuba yeta musimira ko ddala ali mala musima nadde engulu kale katukulekere Ricardo Abdulmulasi naye ayogere aha tubagaze onako lungi basebo ne banyawo akumya atakumira mpira producer Justina Kagwa ali ku camera itibwa Josephine Nansubuga ate ku chuma waliyo munafe itibwa Dennis Mukisa social media team thank you very much yenze namala Dora Josephat Sseguya president Agwani amanya ne dobozi bampita Ricardo omuto oyinza tubalira mu center Abdulmulasi z'omubanja bwe mbalabalamu okuva natandika okuyimba nga nina emyaka 5 nebbanga lyenkoledde naye sente zizaiga zisoba ne miliyoni 5 zemmanja sente nyingi nnyo booking zajjanga nyingi nnyo abantu mwenna mukimanyi Ricardo omuto oyo mwana abadde nga akuba ebivulu wane Kampala oba kuweeredde mu butuufu kino kankyogerere wano okuswaza sitaani Abdulmulasi tampeererangako oba kusuzanga okusula nga tukola naye bwe tuba tugenze ku shows empoziko ne tuddewe naye sinti okunsuza nti nno yansuza kubanze nkulide nalukolongo wa mukadde maama oba yabadde ng'akuliisa nedda ssebo oba yaddagulira engoye nedda ssebo abadde akolera ki kuyimba mbivulu nti nno munnaye yatandisa omwana okuyimba naye okuyimba ng'oyimba tofuna oba oyimba biki ate ng'ennyimba zireeta ssente lwaki okayanya essaawa eno tewakayana ng'otandika oyimba nga tonnakola linnya saakayana anti era Abdulmulasi yansanga ntandisa okuyimba ate kinkayanyiza essaawa eno kubanga nti omuntu nagezaako okwogera naye nga nsuubira nti bijja kukola ki kukyuka kyokka ye nadaga nti talijja kukyusa tera agenda agamba abantu nga nze bwe nnina amalala kati nange kwe kusala okugamba abantu bamanye amazima si malala wabula ndimu ennyamivu Ricardo alina okwagala abaana bange nabo ne bamwagalanga muganda waabwe era nze mbadde mutwalanga omwana wange olwaleero lwe muzaalukuse ku kyempulidde muganda wange toyinza kudda ku muntu eyakeera ku makya n'akulera ng'oli muto n'ova buto nga yamanyi nti ono omwana akola bw'ati n'akuyamba mu buli kimu n'otandika omwasamiza akamwa omwana oyo kankubuuzeemu mukulu Sseguya nze eyandeeta bamuyita Gerard Kiweewa ku nsi bagamba bakitaabo bali babiri abakadde baba akuzaala ne mukadde wo mu mulimu eyakuleeta mu mawulire ago g'olimu oba wanga ekitiibwa owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa ne bwe baba bakoze ensobi ez'enkana zitya osobola okubyesonyiwa ebimu n'otambula butambuzi n'otabaanukula
kakati nze nakeera ku makya buuza Uganda nti ani taata waali Kado omuto niwe nyimirira bwe nti ngamba ku TV ani taata waali Kado omuto bamanyani kuba nze namuleeta nze namuzaala mu music nga kiweewa we yanzaala muki ebyo byonna bye nakolera Likado okumufuula Likado nzaali nsasula ddi talina woogenda kunsasulya wabula nze nakola kikole nenkuzimbawo mu kunsasula olina kubeerawo kati nze kiweewa newankola ekifaananyi kitya newatimba ebivvulo ebifaanana bitya olaba omusajja ngambye wano naŋŋamba nti akabwa keweeyolera kakola ki ke kakuluma enteega nze abudu sifunye essanyu mu bantu be naleeta ennaku ezo kaziwe kapo yakaatula ng'amaze okuva e Mekka ng'ayatula nti ku by'obugagga bye byonna by'ayina kuliko omukono gwange naye okuva edda nga tayatula ne bw'amaze okuva e Mekka mwoyo ng'amugenzeeko anaabyeko kazambi yawulira nga alina okyogera nakaaba n'amaziga bwe nali n'ensiriikira bwe nti egantonya ne ŋŋamba kaziwe kapo tinaatiine bukyanga abaawo takyogerangako mu bulamu nti nayita mu ngalo za Budumulaasi nali mbaddeko ewuwe nali nziniddeko ewuwe wabula bwe bakimubuuza ku TV awo nabalaba nga bamubuuza yagamba sibimanyi ng'akyali sita era Katonda paka we yamugamba bw'olikkiriza gye wayitira olidda naye n'amuteekaawo